Neyanziza nnyo neyanzegenzezemu okulabika nti mbegattako wano ku So TV tubatuusaako akalulu ka bakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu naye wano ndi mu luguudo lwaggaddwa ntegeezeddwako nti baluyita Sebalu Lane amaka g'omukulu Sebalu yakiikirako ekitundu kino ekya Busiro mu palamenti geego olwandibadde ng'olujja lwe naye nga luguudo Abannayuganda wano we bagenda maaso n'okulondera naye nga bw'ozze olaba mu bitundu ebirala oboolyawo abantu bakyali batono ddala abantu bw'otuuka mu nguudo ezingira ekibuga abantu bagenda mu kibuga kulabika nti bakakalabya mirimu oboolyawo ababadde tebakedde mu kibuga be bakedde okulonda ku ssaawa ayo nga 5 tujja kuba tuddamu okwetegereza embeera nga bweyimiridde naye nga abantu oboolyawo tebakedde bandibanga bajja kulonda gye bujjakawo katono oboolyawo abamu nga bagamba nti nedda tetwetaaga kuddamu kulonda naye nga tubakubiriza okugenda okulonda kubanga ddembe lyabwe ogenda okulonda abantu be baagala naye wano bw'otunulawo olaba nti abantu bo batono ddala nga bwe tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba So TV. Wano waliwo omwami wa bodaboda tumusanze ava kuba kaluluke. Omaze okulonda? Ese bumaze okulonda. Ekiraga? Ekiraga nyina inki ku ngalo. Bitambudde biti. Embeera gy'olaba wano ne gy'olaba wano luli oyinza ogyogerako oti? Si kirungi. Abakiiko k'okulonda bandizizeemu ne baddamu ne bekkaanya. Okulonda kw'aba pulezidenti kwe kwandisembyengayo. Luli we twajja mu kulonda kwa pulezidenti wano abantu baali bangi nga bajjudde naye olwaleero twali abantu abamu bazzeeyo ku mirimu gyabwe n'amaanyi gaabaggwamu abamu kye baali basuubira si kye baafuna bandikyusizzaamu abawansi bandisoose nga ne tulonda abawansi kwa pulezidenti ne tubasembyanga abantu ne basigala nga bakyalina essuubi naye kati abantu abasinga essuubi lyabaggwamu abantu bazzeeyo ku mirimu gyabwe abasinga tebaliiwo. Olowooza n'okulonda kuno olunaku lwe balonda abakulembeze b'ebitundu kwandibadde nga kuwummula yandibadde nga public holiday? Tyandibadde nga public holiday naye abantu bandibadde nga bakyalina essuubi mu maaso bandikedde nga ne balonda ne bagenda ku mirimu gyabwe naye abasinga bagenze ku mirimu tebakyalina ssuubi ddala libaali basuubira essuubi osanga oli gwe yali awagira teyayitamu kati aba takyalina ssuubi ddala n'agenda ku mirimu gye naga kangende enkola ebyokulonda nabivaako so twandisoosenga bawansi ne tugenda nga tulinya emitende era ne tusembyayo bwa pulezidenti. Omu ku basasi bannange ali mu bitundu eby'ejjinja Eric Sebalamu ategeezezza nti mu kisaawe Bugembe gy'ali abantu yeetunulira ate yeetegereza nkaliriza okulaba abantu bagenda okulonda nga n'abamu tabamanyi eno kiri kitya? Na wano bwe kiri nange nze kennyini alonze mu bennonze bonna siinamu gwe mbadde manyi simanyi oba akalulu bakanoonyezaawa simanyi naye nga nze ndi ku kitundu kuno kwenkolera era kwenkulidde naye abantu bennonze sijja kulimba siinaako manyiiko omu yekka naye abasigadde sibamanyi. Kati obalonze lwandabika lwantunula lwa bulungi sijja kulimba sironze lwa bukozi bwabwe na bigambo byaŋŋamba nga anoonya akalwabala nonze bulonzi muntu ne maaka nnondo ono sibamanyi. Tuli butereevu ku So TV yeye embeera ate eri wano wetuli saawa zino abalabi baffe aba So TV atwagadde tubalageko ko wano ekyengera nga bwe biyimiridde abantu bo batono ddala ate nga kyengera namwe mukimanyi byebimu ku bitundu ebirimuko ku bantu abangi naye nga eno zone gye tulimu ate ebintu bwe biti bwe bitambula abantu batono nnyo booba agency bafubye okujja okulabika nti bafubye okulabika nti bajja wano mu Nkokonjeru zone 1 naye nga ate abantu bo olabira ddala nga tewali ddala abo oyinza okulabika nti oyo ogerako agowena ali ku So TV. Bano bagenda maaso nakulondesa naye balondesa balabika bo bakyagaanye okulabika nti bajja okulonda nga bwe tugenda maaso n'okubalaga nze mbalaga n'obubokisi ne mbalaga nti n'obululu obulimu ddala bubale bwa muswaba nga bwogenda maaso n'okulaba obupapula osobola n'obubala nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abakalonda okulonda okwatandise ssaawa emu. Muhammadi Wamala tusiime ensonga bwe zitambula nze ngenda kubasiibulira wano nziramu okubasinkana ku ssaawa zijja kuba 5 ne ttiimu bwe tutambudde okwetoloola eggwanga lyonna tulabe banaabeerawo ekikyuseemu ekyo tujja kukibalaga abalaba anniversary experience y'olunaku olwaleero kino kye tugenda okulabika nti tubatuusaako olunaku olwaleero atugeraageranye embeera nga bwetambula. Omuzindaala bali mu studio nze ngubaddiza.